Wabagalese we bati ngulira gajja ng'eddoboozi onyibuli awabeera essasi wabaawo eddoboozi ddoboozi ga divorce essasi lijja gwa wansi ng'ogwawo divorce essasi liiryo gwa wansi akugoba yakuwa ekkubo nti ab'emmanga ndeese olugero bwe luggwayo bakugoba ku solid radio ne bansibula amaaso nti emyaka gye ndimu n'amagezi ge nnina siga kukozesebwa era nsaba okutwala omukisa guno okwebaza ennyo omukyala fulufiga weebale kunsiba kuba oba oliawo singa saagenda luzira singa nkyali mu kubonaabona kw'okukozesebwa obusirusiru bwa fulufiga yalowooza nti bw'anangoba mbu ngenda kubonaabona kati gwakozesebwa nze nkozesa nkozesa yakozesebwa nze nkozesa sikyalina gwe mpaana yakeera kuwaana bantu yakugobya ku solid ye yangobya naye lwakuba bangoba bubi bangoba bubi ne bwe baali mpandiikidde kabaluwa ku makya nti Simon Rock tetukyakwetaaga era olw'eggulo saalikomyewo naye okumala okuntuusa eruzira era siri basonyiwa training y'amagye yeri ewa Bujingo mubanga abali mu magye ate ekirala ewa Bujingo tebabba wadde olwaga teri alina access wadde ekikumi n'eki tosobola kubeera mu system ya salt nobbayo wadde ekikumi n'eki akola ku music madam Susan makula ya music oli baddi gwe mbulya wogenda okubbira but I'm very sorry siridda tosa akudda ku Salt FM ate kati nzireyo kukola ki omala okutuuka mu ggulu n'oyo yaggeyeena eddoboozi lyennyini lyasinkana Yokaana Omubatiza nerimugaa nti oyo ye mwana wange gwe njagala ennyo nga livaawa eddoboozi livaawa Katonda ate livaawa kati eryokuna yasanga Bujingo ku mmotoka nerimugamba litya gwa wansi ani amale eyo family eriwo okumalira abantu biseera era gwe tamale oba otema migogo n'ogiziika oba oziika mwana wo ne bw'oba okutte bukwasi mutabani wo n'omwettira eggwanga terifiirwa because we are not gaining in your living. Kwaniriza atera ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba ekisaati kino kikoleddemu kati shop 2 kati kigwe gusembye beera wa mazima ati kati mazima bakikwazise okikamula ogenda okizaayo ku mudaala ng'okigyemu by'okigyemu okubye kutta yenna yayazisa omukulu ekisaati webajo ne baabo okamudde kiri onagenda ogizaayo nga kisiibula kyereere naye onyumye mu kisaati zenga tozizo kuba yesaati tugitegedde siiyo ngato zange ngato yiyo akapale nga kampi wayambadde kaani ene empale siiyo divorce nkusiba mpale ya mwana era waddirayo ku ssomero waddirayo ku ssomero omwana yangambye ofudde omwana yangambye oli mutabuliiki okitegedde akapale wekate empale siiyo kandi mpanvu yena oba ibulake mukasa yakakulekera nedda sebo tutandike ekyo nedda sebo saimu kunyuma alhamdulillah ekisaati kyo kikubye kino ekisaati nakikoleramu awo nali nejjemu kasenge tubulire omudala kuwa kijja balange nawe bafunemu tebampa ssente woloza kisirangalanga nnyo wano towebuuza kisire sikubanya obulango tetwakola sho namba walamu obulango temuli kalango nakama okujjako nze kannange essomero kati ndindako ntandike nno sho annange tonatandika mbaniriza onakole tutandise ndi ne Simon Rock tuli mu party kati yakubiri ne Simon Rock nga tuli ffenna ku Celebrity Track mwali mumuzise ng'okuŋŋaanyiza bakifeesi ono divorce yakuŋŋaanya bakifeesi be abaali eni skini n'abakuŋŋaanya nga bawera ng'aba nga bataanu bannumba omuntu the person gwe mwali mwagezaako okulumba andi mugezi nnyo nange nabalaba nga mugyeyo eŋŋuumi mugyeyo ne mbaviira enkofiira eriwa enkofiira kituufu nina office mwe mbadde ngenda okugenda naye nga enkofiira bwe njambala ate nfaanana bali akati ne njijjako ng'ate ndi mu uniform ye waffe awatuufu entegedde awa power oba nabyo tetobitemamu tokatemamu ate lwakimba nkatema people power damu kadde people power our power obutiitiizi kati otidde okwogera people power nga n'okulya mwena ali emutolya
kati awo people power our power our power people power alisi banampita banki wakiri banakuyita kwa banjo ki wapi bozi gaba kuocha masasi nikerawo kati tulire Simon wabagalese we bati ngulira gajja ngeddobozi onyibuli awabere sasi wabawe eddobozi dobozi ga divorce esasi lijja gwa wansi ngogwawo ogamba divorce esasi liryo gwa wansi eyo manyisho je twasemba okukola bangamba nti wali okuba obumba mbu kirabika okyayina yakalimu koyagala ku soluti eyo ne bangamba omusajja oyo ng'omubuuza ebibuuzo lwaki abyebala mate nga tumulaba ayina amazima agamusiiwa mu mutima kituufu oluseke okyalwagala yeeyo siina luseke na lumu lwe neetaaga okuveewo omusumba Lozias Bujingo kuba teka tuli ku level yemu CEO mu kampuni ye nange ndi CEO mu ssomero eryange omanye ebiseera ebisinga akugoba bajjajja baffe wano baali bagezi nnyo akugoba yakuwa ekkubo nti ab'emmanga ndeese olugero bwe luggwayo bakugoba ku Solid Radio ne banzibula amaaso nti emyaka gye ndimu n'amagezi ge nnina siga kukozesebwa nina kubanga nkozesa balala era nsaba okutwala omukisa guno okwebaza ennyo omukyala fulufiga weebale kunsiba kuba oba oliawo singa saagenda luzira singa nkyali mu kubonabona kukozesebwa am now a director am a CEO am an employer ndi wa mutawaana nnyo n'okusinga bwe baali bakirowoozezzaako ku nsiko oli founder w'essomero eriddukira ku speed ekika ekyawaggulu kozi baliyita batya Kikonge Advanced Primary School Kikonge mu Mityana ku Mityana Road okwo ly'essomero ery'omutawaana ennyo eryakabye ennyo lyakatandika sinabanda kumala kuzimba bizimbe ne registration yeddukira ku speed ya kika kya waggulu. I'm proud of that. Era naawe wali eyo nga weetaaga omwana w'okusoma akwatibweko omukono omulungi era omutuufu muleete ku Kikonge Advanced ensi etambule bulungi. Oluvannyuma lw'okugoba ku leediyo bweko amagezi agakola obusirusiru bwa full figure yalooza nti bwanangoba mbu ngenda kubonaabona kati gwakozesebwa nze nkozesa nkozesa yakozesebwa nze nkozesa sikyalina gwe empaana yakeera kuwaana bantu yakugobya ku Solid Radio yeyangobya oyo yennyini tokirumamu bw'aba mukama wange yangoba yayitira mu ye tokirumamu naye lwakuba bangoba bubi bangoba bubi ne bwe baali mpandiikidde kabaluwa ku makya nti Simon Rock tetukyakwetaaga era olw'eggulo saalikomyewo naye okumala okuntuusa eruzira era siribasonyiwa katirire mu katebe tolisonyiwa teri muntu ayinza kukulaba ng'oyinaayina mpaka luzira nolowooza nti omuntu oyo osobola okumwerabira wadde nga sirina kabi ke ndibakola sirina wabula omunaku nga nze aloopa wa Katonda mwalingobye bulungi nnyo n'alifulumye mu radio yammwe n'alifulumye mu sisitimu yammwe n'aligenze nene mutansiba naye Katonda yeebale yannwanira nenva mu kkomera oba ebikolimo byammwe bye mukolima bye bitansa okutuusa omusumba ate munne bitaka munye buli aveeyo ng'akolima kati wuyo oli mukolimira naye ate kankubuli ekirowoozeeko era kigoberere teri yavaayo ali bubi teri yavaayo ali bubi just mention one ogende nti oyo ali mu kubonaabona simulaba waawo anti kakati buli bw'obeera tuweeyo nga babiri nga mwavaayo I'm not here to mention anyone's name eyo polisi yange ate naawe ali eyo gikwate ebintu by'okumenyaamenya amannya g'abantu biba bizibu era biba bibi gwe sigala ng'oyimirira nga bw'oli but just know nti kyofuna ew'omusumba Lozias Bujingo ebanga training y'amagye obanga ali mu training y'amagye nti bw'ovaayo bw'oba obadde mugezi osobola okulanda n'obeera omuntu ow'omugaso mu nsi olinga agamba nti okukolera ewa Bujingo mubanga abali era buli muntu yaligenze n'akozesebwako omusumba Lozias Bujingo naawe waligenzeeko ku abamulozezaako bw'ovaayo oba wakabi biki byogamba omuntu mubanga abalinga ab'amagye kati ojja okibuuza ow'amagye nti training y'amagye ebeera etya gwe kibuuza ow'amagye nti training y'amagye ebeera etya ajja kukubulya training y'amagye yeri ewa Bujingo mubanga abali mu magye kati bw'oba mugezi n'ofuluma olanda esigeza n'ebyokuyiga ofunayo ate kugambye nti oba ku training
training kuba kuyigirizibwa oyigirizibwa okukola ennyo oyigirizibwa okufuna akatono naye nga kakumala oyigirizibwa embeera z'abantu n'okutya Katonda amagezi bwegakola ki ate ekirala ewa Bujingo tebabba wadde olwaga teri alina access wadde 10 tosobola kubeera mu system ya salt nobbayo wadde 10 ate onookisangawo ani avunanyizibwa ku ssente onookisangawa bapresenta ku radios endala mubbira mu nnyimba z'abayimbi temubba ku bayimbi asi kubabba kubasimba busimbi luseke mubbira ddala bubba omuyimbi upcoming owa wakati aliko neyagwa bonna mubabba naye ku solot tolina access ku luyimba lwa muyimbi tomanya bwe lujja kuyingira system tomanya bwe lujja ku mpewo gwogugwo okuba luba kuteereddeyo kati omuyimbi oli musangawa lindako n'oluyimba lwozanya balukuteerayo program ibeera mu programming nga music gyali akola ku music madam Susan makula yakola ya music oli baddi gwe mbulya wogenda okubbira kati system ya salt ekuyigiriza okubeera mu community nga tewali gwolumya ng'omusaala gwo gwe gwokka gukumala naye ekirungi kyalina nti gwagukuwa bwe mukkaanya nti omusaala gwa mitwalo egi wallahi gibeera ebiri abajja kikuweera ekyo nkimwebaliza Musumba Rosias Bujingo taluma kasobola okuba nga katono naye kakola ki nga akakuwa kakati lwaki ababeerayo tebasobola kugaggawalirayo omugenzi Katolubwama bwe yalinga Mukama tannamuyita kuva mu bulamu bw'ensi eno yatusomesa bulungi nnyo amakubo omuyita obugagga bwa wano naga obugagga obusooka buba busikire kati wano mu Uganda ebyobusika bitono kuba families ntono nnyo ezirina akalandiro okuva ku baataata oba ku bajjajja nga baalinamu kasente abasinga wano e Uganda twerandiza ffekka kati obugagga obwokubiri n'atugabwa service delivery bwa kukola kakati wano e Uganda abakola ennyo ate bafuna kitono bw'okola ennyo ofuna kitono wano e Uganda ne mu nsi endala nga bwe nalaba interview nejjemo nagiraba bulungi nnyo ng'eraga nti bw'ofuluma bw'oti buli kukola kwo buli ddakiika gy'omala sente gy'oyingiza wano e Uganda gy'okoma okukola ennyo n'obutafuna era tubayina nga mupoota akeera ku kizimbe ky'omuntu ku site nyakeerako ssaawa 12 ne bamunnyula kwemu kitundu n'afuna omutwalo ogwo gumu kitegeeza buli ssaawa baba muwadde ennusu nga 8 shillings Uganda ni shillings 8 lwaba afuna mu buli ki kati wano e Uganda afuna tasise kubanga tugambye nti obusika bukugaggawaza nkugambye nti families ezisinga ebitundu 98 ku 100 z'abantu abava mu family ez'abawejjere kati wali kyogenda kusikira point number 2 okukola you give out service you deliver service you earn wana abasinga okukola ennyo tebafuna wadde olwatano nkulaga nti omusomesa asomesa ennaku 30 ne bamuwa omusaala gwa mitwalo aga kitegeeza nti olunaku tafuna mutwalo afuna nusu nga 7 ate n'owa 7 afuna emitwalo 20 mugumu kati abeera mu kakagamu kati wane e Uganda rutu gy'osigazaamu okugaggawala eba yakubba ekitali wa Bujingo kubanga amadaala gali 3 omugenzi Katolubwama yegatusomesa okusikira obugagga okugaba service n'ofuna sente eddala eryokusatu kubba kati ewa Musumba Rosias Bujingo ne bw'obanga oyagala nnyo tewaliyo katuli mu bbira wadde 10 era ojja kusiiwuuka nnyo ojja kubeerayo nnyo bw'onuza ku ango ey'okubba kuba tewaliwo ojja kubbira bw'obanga gw'olowooza ojja kufuna wooyisa amangu ofune tojja kufunayo wadde ka space akatini bwe kati kubanga obubba kwa presenter tugambye nti kubeera ku music okubba kwa presenter kubeera ku bulango nojja n'olangalanga nojja n'otumira abantu bo nojja n'obuzaabuza n'obafuula abaliko ennyo abakuwuliriza naye nga tewaliyo bakuwuliriza mbatumiddeko nnyo abali ku dduuka lya gundi awo mutuwuliriza nnyo naye nga naawe kennyini okimanyi tewali bakuwulirizaawo naye ng'opangapanga kati ebyo ewa Muzeeyi Bujingo tebabikola
antojja mutumira mirundi ebiri nga senkubuge tannakutuukako owaaye ng'osusse mama nkutte ku saati y'abandi oli balete lunnuma naye kyokoze ku white nkutte ku saati y'abakulu kati ekyo saati y'abakulu be baliwa ekyo ye training gye nkugambye nti bw'omala okugifuna nojja n'oja applyinga awali ekisago nkubye esasi we lyayita naye temutegeera kati ebyo bw'omala okubifuna ewa muzeeyi Aloysius Bujingo nojja n'obyaplayinga mu bulamu bwo ogaggawala okola ki ogaggawala ate nga ikuba ly'okugaggawala erimu abalisibye embagaggawala kati nsobola nkugambye nti omala kuvaayo bw'ovaayo n'okwata sisitimu ye n'ogiteeka mu nkolayo ey'emirimu egijo 100% you have to succeed kubanga ekimu kubisobola okugaggawaza omuntu kubeera w'amazima ku kitono ky'abafunye ne bwe guba mulimo gwo oba ng'okola ogwa mukamaawo kati bw'obanga wayiga okumatirira kasente akatono bw'ojja n'otuuka ewuwo nga kasente ako akatono osobola okukamatirirako n'okakozesa ofuuka omuntu ow'omugaso ennyo era mu ekyo nkimwebaza naye kyenyiigira kiri kimu nti byonna byalikoleddwa nze ndi muwejjere ndi kamukulu sirina namagezi ku nsi kuno wali badde okwata bukwasi ne bw'ataali mpandiikidde ebbaluwa ne bwe yali badde message ya WhatsApp bakukobanga kamunyeera kuva ku ate otuuka eruzira baba batya oba okyalina gy'ofulumira ewalala bansindika mpaka ku nkomerero y'ensi kyogamba ebimu ku byakutwaza eruzira nagwo gwalimu omulimu gwo sijja kukyogerako naye bw'ogenda okuvaayo ne bagoba nga ate ovudde eruzira kakiba kitegeeza nakyo kyali kimu ku ebyo naye sikiinaako bukakafu ekyo nze mmanyi nti full figure yansiba nagenda okuva mu kkomera nga baagobadde embwa eno ng'embwa yafuluma dda engoba nga si nnungi ennungi yeeriwa byonna byebimu okugobwa ku mulimu kulinga kufa ene erisho gye twakola nga abawulirizaako mu komenti babalabye nga bagamba musajja waffe oyo twali tumwagala kumakya baali banjagala ennyo era bamisinga n'abamu abalina ennamba yange bambi bankubira but I'm very sorry siridda tosobola kudda ku Salute FM ate kati nzireyo kukola ki omala okutuuka mu ggulu n'oyo yaggeyeena eri yaligeyeena ate omala okutuuka mu kukozesa nodda mu kukozesebwa gw'osobola okikola ekyo omala okufumbirwa nodda ku kkuba okukola obwamalaaya omala okwebegerako ate n'ogenda bakubegere kati nze embega nze nkola ki gwatolerako nze embega kati nange nsobola okugaa nti gwe sijja kuwa gwe lyeggumba eddoboozi lisobola okwogera eddoboozi ligamba litya Simon Ro mukozi gwe lyeggumba nenaku zino amaloboozi googera nange wali eddoboozi lyangambye ekiro eryo eddoboozi teritandise ku mulembe guno era saagala muntu akifuula joke eddoboozi lyayogera ku mulembe gwa Musa nga liva mu kasaka akaali kaako omuliro eyo bayibuli eddoboozi ne ligamba Musa nti tunula waliwo akali genda onunula abantu bange e Misiri eryo eddoboozi lyayogera eddoboozi lyafa mu ggulu ne ligamba Ibulayimu ne limugamba tosala mwana tomusaddaaka tunula waliwo akaliga eryo eddoboozi lyakumeka lyakubiri eddoboozi lyennyini lyasinkana Yokaana Omubatiza ne limugamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala ennyo nga livaawa eddoboozi livaawa Katonda ate livaawa kati eryokuna lyasanga Bujingo ku mmotoka ne limugamba litya gwa wansi eddoboozi libaddengawo olwakwamwe temukkiriza you non-believers you don't believe nge eddoboozi libaddewo seke wansi eddoboozi lyaliwo kigambo yaliwo mu ntandikwa kigambo n'afuuka omuntu ekigambo ye Katonda kati eddoboozi eryokugwa wansi lyo lyavaawa ddoboozi ng'amalala gye gaavanga eryasanga Musa lyavaawa eryasanga Ibulayimu lyavaawa erya Yokaana Omubatiza lyavaawa erya Bujingo liveewa naye olabina ebintu byemukola nga ebiri comic biyambye nnyo omusango ogwo gufuula ekyokuzanyiramu naye ng'ate kwatwala obulamu abantu bazanyidde nnyo mu bulamu bw'omuntu omuntu oyo yafa ebyaddala obulamu bwagenda we lost a Ugandan naye bannayuganda omanyi tulowooza nti omuzannyo
gumaamira buli kimu katwakifuula eky'omuzannyo era kiyise obulamu bw'omuntu bwagenda omukwadde w'ekkanisa bw'atyo bwe yagenda omusumba nakati alina ebiwundu kati damu kale sinabakubira bakonze nganze kanti gamba omusumba yatugamba alina ebiwundu naye sinaba not yet invited ate era nsuubira obutagendayo oli wa biwundu bye oba wa biwundu bye wa biwundu bye mumwesonyiwe tetuzannyira nnyo mu mbeera eyo tuveeyo eyo kati naye bagoba ekyo tekivaawo nagobwa naye gwe mwagoba mu mativu ndi musanyufu kati n'okwokya njo kyanyinza n'okwokya nga situnava ku seeti tekisoboka nkwokya tekisoboka mpozi ng'ogenda kukyokya na kibiriiti Simon Rock byonyiza osaagiramu okunjokya soko gwe kyoba omanya just know I'm okay and I'm happy ndi bulungi okay tulira Simon Rock wakati mu week eno ng'etandika ndowooza waliwo olutalo wakati w'omwana ne taata tulina Tamale senior Tamale mirundi senior ne tuba ne Tamale mirundi junior tutumanyi kwe byava naye ekigenda mu maaso ebigambo biringa bigambo nze tojja kuntwala wabwe oli alwanirira Bujingo nga tusirwanira Bujingo naye enseno mugiraba mutya mwe mulowooza buli muntu alina amatu mulabanga embwa oba mulabanga embuzi bwe mutulabako ebyoya ku matama bwe muti mutuyita nsolo kakati Tamale simanyi senior ne Tamale junior mbuli ekintu kye baali bakoze nga kya mugaso mu nsi nedda tugende mpola mpola Tamale mirundi senior ne mutabani we ageegenya kitaawe omanyi nno mu Luganda mu Luganda wali ekigambo kye bayita eggeege eggeege tekivuma si kigambo kya kuvuma naye eggeege kiva mu kugeegenya bwe nzija n'ennyimba oluyimba lwa Misa Kisemakula nga sinze Semakula mbeera kati awo eryo ggeege lya Semakula kati ofuuse ggeege kati omuntu ageegenya kitaawe eggeege lya Tamale ne lyegatta ne Tamale mbuli ekyo kye baali bakoze nga kya mugaso mu ggwanga ne bwe kiba kimu ntata ali wa mawulire ne gayamba ani mu ggwanga gwe ngamba mu munno ngamba nti yakolayo ekintu kimu ne kiyamba eggwanga nti awo singa Tamale teyakola bw'ati omuntu yali afudde nja kikubulya nga nkomyewo kati omuntu atalina impact you have no positive impact to any human living mu nsi yo lwaki omalira abantu ebiseera ani amala ebiseera eyo family eriwo okumalira abantu biseera era gwe Tamale oba otema migogo n'ogiziika oba oziika mwana wo ne bw'oba okutte bukwasi mutabani wo n'omwettira eggwanga terifiirwa because we are not gaining in your living kulekanira nga bulekanizi bantu every now and then kudiverting attention y'abantu you're seeking attention in a way nga nawe kenye tobifunamu n'abantu bemulekania tebabifunamu era nze nsasira omuntu abawamatu oli alwanira musumba amulwanira ngani oyalwanira musumba anzukiza akavidiyo okubeera ku side eri waliwo obuntu bwentera okulaba okwo ku social media omusajja yalinga masiikini ng'abeera omusajja yabeeranga masiikini ng'abeera wabweru w'omulyango gw'edduuka ati nga abeerawo awo kati omusajja ono nannyini dduuka n'atuuka ne yeetamwa masiikini yabeeranga kuki ku dduuka kati bwe yatuuka ekiseera n'akwata masiikini oyo n'amuyiira amazzi n'amugoba ku dduuka kati bwe yadda mu cameras okwetegereza ebbanga masiikini lyabadde ku dduuka nalaba masiikini ekiro ekimu nga yagobako ababbi kati masiikini n'aba nga yali wa mugaso ku dduuka eryo naye nga abantu tebakola ki nga tebamanyi kati omusajja omu ali mu kulwanirira obulamu bw'omuntu omulala ku dduuka waasula afunengawo ekyokukola ki ekyokulya kya Tamale tekirina we kiyambira muntu wa bulijjo bwe wabanga musumba Lozias Bujingo yakwata n'amuwa eddagala nfuna bulungi yamuyambanga omuki bw'oba wakulwanirira musumba Lozias Bujingo Tamale you know what to do
but not to shout ng'oleekaanira abantu. Mwana ajja mukuba masasi. Bw'oba ng'ogenda kukuba mwana wo masasi, omwana wo gye yakubbira, gye wamuzaalira, gye wamuweererera, gye yakuyisizaako ensobi, gy'omuziikira, ensi teyeetaaga kukola ki? Kumanya. Waliwo ebintu bye baleeta mu public nga si bya public. Tulina ebizibu byaffe. Ensi erina ebintu ebigiruma. Naye muteekawo ekintu ekitalina makulu. Taamale senior ne taamale junior. Bali mu diversion. N'okuboogerako obwogeza amannya tukola nsobi kuba tuli mu kubongerayo. Bakola diversion. Eyaki badivertinga ani? Anti buli omu agamba nti batutadde mu diversion bali mu bintu byabwe. Anti kakati gwe bw'omala okukitegeera nti diversion, bw'omala okukitegeera nti bakuwa butuwa buba bukyakusse. Bw'otegeera akuloga eddogo. Ebigambo taata byasindikira omwana nga binene. Tebirina makulu binene bitya. Omwana yageza kubatemula ebyapa. Omukulembeze w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulembeze w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba nti ebitalinanga magezi tobiwa ki? Tobiwanga budde bwo. Gwe mbulira ekyamagezi ekiri mu mboozi ya Taamale Junior ne Taamale Senior. Gwe kiŋŋambe. Omwana yalumba kwewaka ng'agala batemula kuba byapa. Ebyapa ebyani? Ebya taata we. Ayina bimeka. Munoonye ku byapa bye. Mumanye ayina bimeka. Kino kikirekawo kale taata n'omwana okubanga bawonsiganya ebigambo. Taata n'omwana okuwanyisiganya ebigambo baliwo ku seekinga attention. Ekituufu kiri nti bonna tebalina mirimu gye bakola. Bonna tebalina mirimu. Nyiza okubanga nze simanyi. Taamale Senior akola mulimu ki? Tonteeka mu bintu byamwe Muzaffalu. Nedda gwe mbuulira akola mulimu ki? Gwe guŋŋambe. Nze sigumanyi. Twakusemba okumanya nga munnamawulire wa State House n'agobwa. Ani yamugoba? Eyagumuwa. Eyagumuwera eyamugoba. Omwana ebbanga lyonna abadde akola mulimu ki? Agamba akolera mu gavumenti omwana. Gavumenti akola mulimu ki? Atulaga appointment ye. Kye nasembayo okumanya nga yeerangiridde nti ye wa mugongo abeera ku bakazi bakadde n'akola n'ekibiina. Yafumbirwako. Yalangirira omulimu gwe nti yaali awo. Kakati omuntu ow'ekikula bwe kityo ddala ayinza atya okuteeka ensi eno ku bunkenke n'okutandika okumuwa amatu nga tubalowoozaako? Abo tubayiginowaringe. How? Bwe tuba tukitegedde nti bazannya diversion nga bw'okyogedde. Bwe baba nga bakitegedde era ne bakikugamba naawe nojja n'okiŋŋamba nti yo diversion. Kikugambye ngenda kajja munkyogeddeko. Bw'oŋŋambye nti eyo diversion. Abantu boogera ki? Baga nti bali mu diver. Kati nkiwulidde ku ggwe. Bw'ebanga diversion nga bwe bakutuma nojja n'oŋŋamba. Bwe kibanga bwe kityo bwe kiri. Let's not give them our ears. Nze ngoberedde emboozi z'omusajja oyo zonna leero omusanga avuma Museveni kufaako bufi mu interview esooka ku makya ssaawa 4. Omusanga avuma Museveni zigenda okuwera ssaawa 8. Kyova olabanga Museveni mwagala, kyova olabanga Museveni naye kino kano omusanga bono bantu kikaaki. Omuntu atasobola kutambulira mu mukululo gumu nekkovu ne likusinga nti olisobola okumaakinga nti ntambula bwe nti neirekawo omukululo gwalyo. Abantu abatalina kye bagatta ku nsi yaffe ng'otunulanga wali omutawaana ogujja tewali drone. Sigala ngoyogera. Sigala nga wekalakaasa. Amaaso go gatiisa. Obadde nga agamba nti eddoboozi ligenda kwogera. Ndikugambe litya? Tivoka tebaako. Mbenga ndakavaawo. Owulira emiranga. Wulira emiranga. So nze divorce mbadde nkubuulira nti abantu abamu banoonya okuwugulaza kubanga ebibadde bitambula bibadde by'amaanyi. Kati bw'abanga oli azze ng'alwanirira kyaliwe alina okuwandiikayo script ennene eyeefaananyiriza ebyaddala. Taamale bw'abanga alwanirira musajja we alina okukola amawulire nga script efaanana ebyaddala. Ngenda kubona amasasi nga twakamala okulaba amasasi agakubwa. Ngenda kuziika n'oziika omugogo nga twakamala okuziika omukadde w'ekkanisa. Nze nkuzaalukuse nkumaze kakati tuteeka amaaso gaffe awo naye anyway ensi ejjudde ba idlers. Very many people tetuli busy oba very many people are idle and disorderly. But tetuli busy. We have a time to spend ku bintu ebitatuyamba.
sisuubirayo muntu ng'ali bize ng'ali ku mulimu gwe ng'alina kyakola ng'asobola okuwuliriza abantu abo. Nze ne bw'oguleeta omutwe nga musava gutya twala nti aba YouTube musavuwaza emitwe sisobola kunyiga waawo kuba ebbanga lye nawuliriza Tamale mirundi omuntu ne bw'ogujjanga ne bw'oguleeta nga musava gutya sisobola kunyiga amaze n'amutta kubanga ebbanga lye nanyiganyiga waawo sirina kigambo ky'amagezi kye namupiikingamu kati ate ye oba kale nga muzeeyi naye ate ye omwana it's just a waste. Bino oba nkyogere ntya obanza omuzadde bwagambira ebigambo bwe bityo ebyo si bya kizadde. Ebigambo by'omuzadde bw'aba anaabyogera ebigambo by'ekizadde ng'anaabyogera tebiba bya kamera. awo abadde abayogera ffenna tulina bazadde baffe tokola ku mawulire tolina kamera wali otuwadde interview ng'oyogera ne nnyoko oba ng'oyogera ne kitaawo oba owooluganda lwo naye ng'oluusi ne kamera ebeerawo mu nsawo kubanga ensonga z'ekizadde teziba za public. Omuzadde bw'aba abonereza omwana we tamubonerereza mu kamera. Onfuna bulungi kakati bw'oba ng'oyagala kuvuma mutabani wo oba ng'oyagala kuyigiriza mutabani wo why do you bring a camera? Buli lw'oliraba kamera mu kintu omanya nti ekyo kiteeketeeke kiri plan era katubuuse abalabi baffe buli bwe mulabanga ebintu ebifaanaganako bwe bityo mu cameras tebibeera real. omwana ayomba ne taata teri akola kyaddala nti mu kaseera ako ng'omwana ayomba ne taata mbu nga kamera weeri ngenda kumutta ngenda kumugira bwenti ngenda kumutema ngenda kumuzaalukuka ngenda kujegeregere nyegeregere muzaalukuke yagamba omwana si we nze taata nategedde nze Tamale nategedde siggwa nzaala nze kati nakutegedde siggwa nzaala. Who told you? Atakuzaala ng'ate oyogerera mu ddoboozi lya kitaawo ayogera nga taata we ate Tamale junior bw'aba tayogedde nga siniya wali wamulaba ayogera alega emisiwa walaje ng'era nziraawo nze so bwe banga diversion gye bayagadde okuzannya mubaŋŋambire nti waliyo loss mu buli business. Waliyo loss mu buli business ekolebwa ebeera mu loss. Katukiwunzi katutya bibasaze Tamale junior ne Tamale senior ensi mugyesonyiwe teri ayina budde bwammwe mupange ebirala muzanye birala bwebe ebyokuzanya bibaweddeko mutuuleeka muzeeyi Tamale otuuse emyaka egirita yali nga lwaki weereega emisuwa mu kamera bw'oba tewateekerateekera buvubuka bwo mu buvubuka bwo kati okaddi yenna kugigumire ojja giraba naye bwe kiba nga seekyo tuula ewakaawo mu bye wateekateeka tandika okusolooza ennyumba ze ez'abapangisa bwe ziba gye ziri genda ku faamu olabirire ente ezo olabirire embuzi zo olabirire ensuku zo bw'oba obirina bw'oba tewabirina ke kaseera oboneebone kubanga akaseera k'okubikola kaakola ki kaaliwo bw'oba tewakakozesa ekyo nno ffe kituwe kyakuyiga abakyali abavubuka. If we don't plan in this age waliyo akaseera k'okutandika okuleekaaniranga mu kamera nga bw'ogenda okutema omwana ng'oyingidde ekinaana nja mutema nkiddamu buli muvubuka alaba programu eno ng'oli mu myaka 2 oli mu myaka 3 oli mu myaka 4 oli mu myaka emituufu egy'okuteekateeka nti oligenda okutuuka mu myaka 6 ng'olina obudde butono nnyo obw'okuleekaanira abantu obudde nga tolinaawo bwakuleekaanira abantu nga kamera zikusanga ku faamu yo nga zikubuuza kino wakikola otya. Akaseera ka Tamale senior gwe twogerako kati kaalibadde kaaba divorce okumusanga ku faamu ze okumusanga mu factory ze nga tumubuuza muzeeyi kati bwe wabeerera mu mawulire kino wakikolanga otya muzeeyi ente zino zikuwa ssente mmeka omwezi ennyumba z'egindi wafunawo otyawo abavubuka obawa bubaka ki ne bwe tuba nga tetugenda wa Tamale kumubuuza abavubuka obawa bubaka ki nga yaliwo okutuleekaanya nga bwagenda kuziika mugogo muziise kati nkuziise kati nkumaze kati nkuziise kitegeeza nti ensi eno tolina ky'ogiyamba eyo gye bayita loss. Ate kati mulowooza naye nga tetunaakumaliriza kyaddaaki abantu badde babuuza ebiwundu by'omukulu abakungu bagenze ne babiraba ku ssimu n'abantu bangi bagenze ne bamulaba n'ebiwundu babirabye ku ssimu
Babirabye. Bwaba ne WhatsApp mwana ne WhatsApp byatuuse. Oli agewo oyagala WhatsApp. Sobola kutuukako nola. Ne mwami Senkubuge yatugambye nti omukulu mugumu nnyo baba binaaza. Tosobola na kumanya nti bali mu kubinaaza. Baba bikuuta ng'ena amwenya omukulu mugumu. Ebigambo bya mwami Senkubuge naye tesobola nze bbanga inamala n'omusumba. Musumba tosobola kumulaba nti akaaba. Era ndowooza baba wakaaba kiba kinene nnyo. Tugambe nti kali Senkube kyatugamba kituufu. Nakugamba mu bulamu bwange nze siwakanya bigambo bya muntu. Kuba buli muntu wa ddembe ery'ekigambo kye. Era buli muntu avunaanibwa ku kiki? Ku kigambo kye. Bw'abanga mwami Senkubuge ekyo kye yatugamba tukitwale. Omukulu Bujingo kyavaayo n'atugamba nakyo tukikole ki? Olwakadde. Bw'owulira nga tosobola kukimira ng'ekyo okireka. Olwakadde mbadde nsaba lunaku wali tusooke tukome wano. Tugenda kudda mu paati endala. Tukyayogera mu miramu ebirala emingi. Tujja kujja endongo 224 endongo yatandise. Muzeyi Ronald Mayinja yatadde oluyimba era ayina ekivvulu ng'ennaku z'omwezi 8 ojja kiwulira. Big Eye yeyongera okulumya abantu. Big Eye yagambye bibaye nga tetunula kuva ku ekyo. Statement ya Big Eye gyewandise wagirayo ku Facebook. Yagambye wenjogera oluyimba mikono jju lunvudde mikono. Ekyo kikuzaayo. Buli omuntu lw'oligaana okutunula abantu we batunula otuusa okkaaba ng'akabizi. Naye ng'oluyimba lwanvudde mu mikono. Kituufu. Big Eye yaani abeera n'abantu 3 ku luyimba obuyimba nga lwa nnaku 2-3 ng'alina abantu 3. Mikono jju. Nga Bebe Cool yata oluyimba ennaku ziweze 10 terunaweza 600. Genda ku YouTube. Genda ku YouTube okebere. Okwata video ya Bebe Cool. Olwa Big Eye genda ko ku YouTube awo. Esimu eri ku YouTube. Byonna kweri naye sina budde bwa sina data wo. Nja kula kulimba lwa Big Eye lwe lutu. Bali rwamufudde mu mikono. Kebera ku luyimba lwa Bebe Cool. Soka lwa Bebe Cool. Soka lwa Bebe Cool. Luli mu nnaku 10. Olwa Big Eye. Tusoka lwa Bebe Cool. Luli mu. Soka Bebe Cool gwomanyi. Soka tunonyo. Bana balaba ki obutambi bw'obuseegu bukola ki ku simu yo. Nedda sebo. Tuli mu kebera tunoonya Bebe tusoke Bebe Cool. Osose Bebe Cool. Tusoke Bebe Cool. Ogambye ayinayo oluyimba. Olupya. Atu. Tuzizi n'ennyimba empya. Uwono baga nti only you. Only you Bebe Cool official HD ennaku 9 emitwalo 7 n'ekitundu. Ennaku 9 Bebe Cool. Bebe Cool. Kakati yongereyo wansi only you munaku 10 audio aliko gumuka kaga manange tugende gumuka ki gumuka kaga munaku 10 tugende ko Big Eye oluyimba lwamuvudde mu ngalo gende wa Big Eye Big Eye mikono jju munaku 4 emitwalo 25 1003 Bebe Cool ali kugumuka kaga luli ku trending number 9 lulinya bajja kukwata wano tebajja kukwata nakikantu bajja kukwata mikono jju ayoraiza yalukoze Tanzania ebikulu video azikolera mu America mu America nga ani amukolera mu America video jazikolera mu America za bay asitula abantu ne bagenda mu America tumalirize banaye tumalirize ngenda kulekerayo katono rehearsals za mukulu ono nga kolaba engeri jabayisa mu bidongo engeri jakubamu ebyuma awo ayabadde n'omusajja wange Jemo Kasenge rehearsals za Jemo Kasenge nga agenda kuperforminga nze music director we yali agezaako okumpa ekyobwa manager n'ekigaana Kasenge namuzirira namukuba obwami nagaana obwa manager kubanga ba manager be Uganda tebaba wansawo okugikwata musooke mulabe ebintu ebyo Essomero lyaffe baliyita Kikonge Advanced Primary School. Admission zatandika dda era abazadde beewandiisa ayagala okunfuna nga director onkubirako ku 0753 60 107 leeta omwana asome obulamu bwobwo obumaaso bwe bwakukola nakukozesa balala so si kukozesebwa byebyo temujja kunkozesa nze mbere bulungi mweraba.
pumude chuka muwe yakale nange pumude nakuwa zikobewo nange pumude nange kakula gomuko nange pumude kati wumula baby nalukuta wumula baby luwongo lwa koko anokachayi mumpewo kakaliko n'omudalasini omerwaba boyogera dobozi nakubetaka owoko mukikuba kuwulira erinensatira beibe okutamiza magoda atolituka twako osipolo lobongo I wanna be where you are baby kumula baby chuka muwe yakale nakuwe jigobe wange nange kampulage kumukwano kano kaseera kasanyu bino bintu bya bino twetale totya esimbi zonna zikola mu Amerika oli katungulu owomesa omuceero ogwakoyiro zetudde mu lyato seeya naawe gwekakuze yonyakukera wamawumola bebi kulage kumukwano zebera 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 zebera
katungulu owomesa omuceere ogwakoyo tuve mu lyato seeya naawe gwe kakuze ayongeza jira wamawungula kati nange kumunde tukamuwe yagale nange kumunde ennaku wagigobe wange nange kumunde nange kankulabe omuwogo
Nalukuta olichapa ononyewe kuba kugulu kuteka okale ne bakutemako namutegera nnyo naye yantegera finally namufuna byatereera kati ndalya bulalyeno nomyakubaali batumyeyo bakakwano bakuzanya bweso n'omutima bakukomesa biso nabewannyo tebategeera oba nakyunale tebategeera nange simanyi kakisa wanakuganya noonya yekwe oyolisanga bakakalokwe omukwana talinnya mulukule kita kakisa wanakuganya noonya yekwe nawe tululabe omukwana talinnya mulukwe olimibigambo byogera olishoka busoba kwopalirira wepakwa naye kusigetera omukwano gwonga mutiyo ye mama wayigirawa okulanga byakikugunyo oyirizanga kapebiko kaba nabuti yange mu mutiti wemanyi gange nakuwa sejulide yange okuma nabate championi barafu kakisa walavu menanona yekwe olisanga bukakalokule omukwane talinnya mulukale ekitaka kakisa walavu menanona yekwe nawe tunulotabe omukwane talinnya mulukule olina ebigambo byoyogera bebi olinange wamu watendekwa wayigirizibwa omukwano olishoka musonga kwopalirira wepagwa naye kusibetera omukwano gwonga muntinyo ye mama wayigirawa byokolanga byakikugunyo ogiyizanga kabebiko kabuuti yange mu mutiti wemanyi gange nakuwa sejulite yange okuma championi walabu kakisa walabu kunanona yekwe oyolisanga bukakalokule omukwane talinnya mulukale ekita asitula kitaiti kakisa walabu kunanona yekwe nawe tunulolabe omukwane talinnya mulukale
baby go kaba kaba